Ana muwala Diana Skies eyafudde. Abadde atunda nkudi. Bintu by'abasajja ava ku basajja abafumbo ava ku musajja babadde baludde nga bamuwondenga mu sendiiti. Basajja be baamusizza abadde malaaya abadde yeetunda ku mubiri gwe nga ebyeddala ye capital we gwalina byonna byogerwa abantu ab'enjawulo wabula kitalo nnyo nnyini ddala omwana ayitibwa Diana Skies. Mu vidiyo muno ogenda kumanya ekituufu kyeki ekyamusse. Omwana ono abadde ali mu bulamu obweyagaza wabula ate ng'ali ku Makerere akyasoma era kigamba mwezi gwokusatu ogujja ng'abadde agraduatinga. Kigambibwa nti omuwala ono emmotoka gy'adavuga ey'ebbeeyi amayumba nga kumya apartment gyasulamu ne ennyonyi zaaberako abuuka dda wali nga ebyeddala tosobola kuba ng'ozimuwa ate nga n'omulimu gwe tegumanyikiddwa. Kati n'okusaba sookolekenge gwe olowooza kyekyamusizza. Nina senga asidi nina ne puroguramu y'okuziika. Bintu by'abasajja ava ku basajja abafumbo ava ku musajja n'ennaku ssatu awo emabega eziyise Diana bamuwuninze. Tugenza okukeera olwaleero nga bagamba Diana mbw ababbi bamutemudde. Tewaliwo mubbi yatemudde Diana. Bakazi mwe mwatemudde Diana naye bakazi bannaffe kiki ekikutuusaawo? Bakazi bannaffe kiki ekikutuusaawo n'otuuka n'okutemula omwana wa munno kiki ennyo? Awo wennyini mukyalo oyo ndowooza mwenna mumumanyi bamuyita yali yakyaka nnyawo omukabaka we Busoga bwe yakolera embaga. Omukyala yakedde mu inbox yange n'agamba Mada Shira Price muviire ku mulangira we neŋŋamba ku kabaka we. Nemubuuza musajja ki maama? Neŋŋamba mbu naddiyope. Neŋŋamba owaaye Shira Price tebakundesa munnanga. I don't want to be alive without an enemy. I am protecting the gains in munnange. Mada bakulabudde yuyo mukyala. I don't want you tebakunzitira nze nsigale ku nsi nzekka without an enemy. Ani anandoga? Mada over to you munnange. Bannanga abakyala ababba abasajja b'abantu. Tubeere bakkakkamu abakazi battira ddala abantu ku basajja baabwe. Abadde asiibanga ku nnyonyi ng'era agenda wano ne wali ng'era yagulawo botiiki ye naye nga botiiki ye yeriwo nga kifaananyi ku butalaga mulimu mutuufu gwakola. Bibadde mu comment section. Bantu mmwe musajja yamusiza teri kirala. Omulambo bakyagututte mu ddwaliro then olumbe lwakubeera Nansana lwakuba sinnamanya Nansana luddawa naye olumbe lwakubeera Nansana ewa muzeeyi taata. Atakali mukakuweddeko ogenda kukola mulimu kikati. Kwekozesa bwongo naye banange ensi eno Kabaata gundi bamukutte abadde asikali kwekyo ekizimba akwatiddwa bwongo si mutwe. Abadde asikali kwekyo ekizimbe bamukutte bamutwalidde ku meiti bamutuuziza ku mulambo kwennyini. Banange emirimu si myangu. Naye kati omulambo gwe baatuzeetuze lwaki temuguziika enkya? Tetunamanya program kuba poliisi omulambo ekyagulemedde. Batugambye ebisinga tugenda bimanya nkya so tetulina buyinza buziikirawo nga tetulina kye tulina. Tetuyinza ziika tuziike ki? Kati gwe omugenzi abadde mukwano gwo Justy oba mu luba Luganda? Abadde mukwano gwange ddala. Naye lwaki buli muvubuka abadde mukwano gw'omugenzi? Diana tabadde na buzibu. Okujjako Kabaata n'abaho naye buli muvubuka wano abadde mukwano gw'omugenzi. Nze gwe gusoose n'okulaba ekifaananyi ky'emata simumanyi. Nange kyenyinza okugamba Diana tabadde na buzibu naye wali badde ggwe n'omuinbox nga badde ajja beera mukwano gwo. Lwansonga nze mbadde n'emikwano mingi emiwala nga gyagala osisinkana Diana. Ng'era mbatuuseyo ne bagamba y'ono Diana bulijjo gw'ogamba okulabako. Nangamba y'ono mukwano gwo nti yes mukwano gwange talina buzibu nti talina buzibu. Badde bamunoonyeza ki? Connection
Anti abadde abeera ku snap ate omanye ekiri ku snap. Ona agambye mbadde mulabanga ku snap. Naye lwaki buli muwala wa Snapchat atunda ngoye ate akola makeup? Oyagala bakole ekishadi. Buli muwala wa Snapchat atunda ngoye online. Ndaba ne Posha naye yatandise ngoye za online. Mulembe gwa .com we work online. Kyayoze ebintu. Omuwala gwe bayita Kevo abasajja bw'abajjako sente zaabwe abawa ye talina tabu tanyaga abasajja. Kabata muwala ki? Kevo. Simumanyi. Kevo wali awo. Kevo yani mu montagingemu mbu ye Kevo bambi TikTok na ye yesimu binti akwawula. Ye tanyaga abasajja abawa bye baagala. Kevo we bali bambi omulimu ogwo tusiima. Programu y'okuziika abweri bwe n'atambula kati ngenda kuwa ne ba TikToker abamu ne bamusalidde omusango. Bannaaye. Bitalo nnyo ssebo by'okufiirwako muwala waffe Diana Sky mu apartment y'Ekyanja yatufudde ku maaso. Kimanyi mulimu nnaku nnyingi nnyo, kimanyi mulimu kunyolwa. Naye essaawa zino tuli wano mu mokyale e Mulago, omulambo we tuguleese basobole okugwekebejja tusobole okukola ki okumanya ki kwe yavudde okufa. Naye kati essaawa zino tuli mu ggenda Nansana Kyebando gye tugenda obeera gye tugenda okungubagira tubeere eyo era mbasaba mwenna mujje Nansana Kyebando tubeereko eyo omulambo tugenda gujja wano e Mulago ku mokyale olunaku lw'enkya ssaawa 4 tugutwale e Nansana Kyebando we tugenda okubeera okuva enkya paka Lwakuna ku Lwokutaano tusitwe maiti tugitwale gye bagenda ogigalamiza e Namayumba. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala sina bingi byakwogera. Mulekera awo banange sente tezikoleka sente tezinoonyezeka. Blanka bawe sente tezinoonyezeka. Nze gw'otamala nga wali onguze. Weziba tezikoleka lwaki oboziwayo mu bwangu. Kati owulira bloga b'abamalaya abusing people that you don't know. Owulira bloga b'abamalaya aweza mubabazibwa ne babloga b'amalaya ati namwe mugenda kuttibwa. Ne babloga b'amalaya namwe mugenda kuttibwa. Nawe agawo tuli nti emmotoka yakutomedde ate nga tubamanya yali yakutomedde. Why? Lwakuvuma abantu. N'osanga omuntu n'omubuukira n'omuvuma you don't know their whereabouts tomumanyi oyasama bwasami. Abaho bakuzaalira mu ngoye tebakuzaala wano ng'oli Adamu ne Kawa balina engoye. Kati gwokola bya Adamu ne Kawa bwe Katonda n'agamba bambale engoye zaabwe gwe lwaki oyambala bwereere? Nze ekibala nze yakirya. Naliyo ng'ekibala bakirya. Osiriwala ekibala sinze yakirya. Adamu waba Kawa oyo omukazi wabanga yali ekibala n'ayambala engoye ate ekibala we mbanga saakirya ne ntambula nga ndi bwerere mbadde nkusaba onneesonyiwe. Sinze yakirya. Meet me and give me the apple, I eat it and the dress is good, my body. So tomalaga yasama. Franka nakugambye Doreen tomusobola talyanga ku kibala Doreen neseza mera bakyazirya. Obanga tolina Kabata nange nina message yange gye njagala okuyisaawo eri abawala. Kansooke mpiseewo message yange. Bawala mmwe abava mu maka nga muli baavu ne musanga abasajja ku kibuga kuno nga Katonda eky'obugagga kye yakuwa obulungi n'ojja ku kibuga kuno n'osinkana omusajja n'okyanga abasajja n'olya sente y'omusajja n'otatuukiriza kigendererwa kye mujja kufa muggwewo. Muve ku basajja ne sente zaabwe. People has money bayino zibateeka naye omusajja bakuteeka mu sente ye mu respect. Bw'oba tomuwadde respect gye mirambo gye mulaba egyo sokolindeko kabata sokolindeko banaye kamaleyo message yange eno njagale bantuukireko mwe mujja tusanga mu kibuga nga twakola sente zaffe nze abaho bw'oba tonjagala don't waste my time please pasikwetaaga bw'ojja gyendi ng'ompadde attention tuukiriza kye nkwagalako bw'oba tokituukiriza tonzijjako sente yange oyo muwala najja yajja mu demokisi yange ne twogera olulimi lumu ne twogera buli kimu namusomesa emyaka 3
nga mwa sente zange. Frank omuwala wamulaba otya kuba ogamba omuwala munamasaka. Soko olindeko Shadira. Soko olindeko n'atonjogereramu. Omuwala bwe yamala senior 6 ne tukkanya ng'agenda kujja Kampala. Omuwala bwe yajja e Kampala yafuna omusajja ali awo mu town atunda masimu. Ne mukubira omuwala ne mugamba waayi nga nkulana musajja mulala. Ko ye nti sister wange yangambye ngira mbeera noono naye tujja kwefumbirwa. Ningamba muwala nze mbadde mpanze buli kimu manyi buli kimu ate gwe ofunye omulala. So bwe mbanga temwagala basajja wano mubaleke ne sente zaabwe musigale ne family zammwe ez'obwavu muve ku sente z'abasajja. Bw'olya sente y'omuntu kutuukiriza kyeyakugana oba tomwagala tolya sente ye mugenda kufa muggwewo. Akawala katya sente zange za myaka 3 nayo jazisa sente wakwati badde bize mu byobululu mbadde bize mu byobululu ezange ojazireeta. So ne mu Uganda abantu bakola online shopping n'okwana omuntu w'emyaka 3 nga tomulabangako ng'olina obugumiikiriza bulijjo olifala n'olwaleero enkya bagenda ziika yalidde ez'omusajja ng'okyalimu ebyo. So emyaka 3 ng'oli mutuusa mu kuntu sente nga tomulabangako ng'ali mu Uganda nawe oli mu Uganda. Ate nze nina obudde obuvuga yali abeera Masaka nga sina budde bugendayo. Olumu ono omuwala ekyamusizza teri kirala babadde basajja. Era si businessman mbw'obadde oba business woman abadde asuubula bintu nti ekyamusizza nti bagagga banne bekozeemu olukwe ne bamutta naye lwaki basajja. Alina ka mbabuula ekintu kimu abasajja abava mulaba nti bakolima nate omusajja omugagga ye asobola okera ku makya n'agamba naafuna abasajja be ne babeera bataano n'abagamba omwana mumunzitire naye laba omwana omulungi muto ng'ono mwaba nabo bolaba nantiro kanki bagambe temugwamu maanyi togwamu maanyi totekawo omubiri gwo golozeeta omubiri gwo ogenda kufunisa ebirungi eno bode terina makulu muyiga okukola basista baffe muyiga okukola naye buli olibeerawo ng'odipendingira ku basajja mwaba abasajja obalaba mubaamu ng'ogenda okukuula nga muzibu. Esooka mu byonna kati abasajja balina kuzino baloga. Abasajja bayize okuloga baloga. Agamba sente zange aziridde ng'agenda ng'akuloga ng'akusiranya obulamu bwo bwonna ng'obulwa ezzadde anagamba inviters. Njagala omuntu ng'olina story entuufu kono omwana gwo manyi obadde abeera onsigira ekifaananyi ekirungi obadde abeera sagala kujja no ng'oyogera bwogezi gundi. Invitation nga nyingi kati mwena nteekeko baani nga muli bangi. Viola tuketeekeko Viola tulabe. Viola tetugenda kwebuzaabuza nga bafuka banaaba abadde atunda nkudi bwe bagambye mu comment section abantu nga bagrivinga omwana yafudde bubi nnyo. Nakolako story emabega ne mbanyumiza omwana ku university yali yakagraduatinga banne ne bamuyitamu ne bamulyamu olukwe omulenzi omu ku baali mu group eyo genda okukyakala nga bamutute out yamukozesa mu butamanya nga bamutamiizizza nga atuuse ku level takyategeera kiri ku nsi agenda okudda engulu ye ekirungi bamuyamba tiyafa tebamutuga tebaakola ki nga mukozese. Baana mmwe nabagamba first wonna woosula security. Ne waba waliwo asikaali nga landlord we ye yamuteekawo. It doesn't guarantee nti eyo security yo. Kola security eyo.